Abasuubuzi mu kibuga Kampala naddala abatundira ku mbalaza n'abatembeeyi beekokkola ekitongole ki KCCA okubaliisa akakanja olutatadde. Bano beekokkola ekitongole kino okuggyawo akatale ka Sande ku nguudo z'omu Kampala akaali kabaleeteddwa eyali nnankulu wa KCCA Jennifer Musisi kyokka olwagenda nako ne kaggyibwawo. Naye bannaffe abali mu tekinika eyo olw'okwagala okulya ebingi baayonoona enteekateeka zonna. Era ekyo ekintu baakitta. Batubuulidde ng'akatale kano bwe kaali kagonjodde enkaayana wakati waabwe ne KCCA nga nabo bafunye bwe basobola okwekwata. Nga kikendezezza ebintu bingi. Obumenyi bw'amateeka omuli obubbi, omuli abakyala bannamwandu, abantu abaalinga bamufunampola mu Uganda, nga bw'olaba nti eyo ye yali nassale bbeedi ya busuubuzi mu Uganda. Bagamba nti waliwo enteekateeka ezaali zaayisibwa kkanso ya KCCA nga zaakuyamba basuubuzi naye zonna zaagaanibwa okuteekebwa mu nkola. Twatula ntuyisa nga nti Asebana Road eri n'enguudo endala tuzigazetinge abatembeeyi tubawe obudde okuva ssaawa 10 paka ssaawa 4 ez'ekiro bakolereko. Twakiyisanga kkanso era twala kiteekebwe mu nkola naye Idi yaliwo ne ttiimu ye kyabalimu okuteeka mu nkola. Twagenda okulambulayo oluguudo olwo bakansalazi babakwata bukwasi. Era bino bye bintu byennyini ebikyayisizza gavumenti mu Kampala olw'okuyisa ebintu ne bisigala mu biwandiiko ne bitakolebwa. Bongeddeko nti n'obutale bwe bagamba okubateekamu bulina ebizibu byabwo ebiyitirivu. Akawusaatu tekalina toyireti, ekacyafu kafukuzibu tekali ku pulaani. Ne tugenda Pandegeye eri ng'akatale baakazimbanga ddwaliro ng'omuntu tasobola kutundirayo byamaguzi nga bano abantu baffe bamufunampola mu Kampala. Amawulire tegasobola kgenda mu butale kubanga banoonya ngoye, banoonya bintu byakutunda naye bwe tubisabanga ffe tuteekewo ku buntu obutonotono. N'omwavu, omukyala n'omwami, omwana buli omu ateekwa okuba n'eddembe okweyagalya mu kibuga ky'e Kampala. Wano we basabidde akatale ka Sande okuddizibwawo mu bwangu embeera lw'ejja okutereera. Era enteekateeka gye tuyina singa kinaagaana tugenda kunga tubonna mu Kampala twegugunge tugobe enforcement mu Kampala kubanga Kampala waffe. Wabula omwogezi wa KCCA Daniel Nwabine agamba nti enguudo ezaaliko akatale kano ezimu za kukyusibwa endabika nga tebasobola kukkiriza akatale kano kuddamu kuteekebwawo. Ate nga twetaaga ekifo ekitaakose nnyo muntu wa dduuka oba ab'amaduuka nandiki abo abatakola nnyo ku nnaku nga Sande. Wabula agumizza abasuubuzi nti enteekateeka z'okuddizibwawo akatale ka Sande zigenda mu maaso nga bakyalinda kkanso ya KCCA okulonda enguudo entuufu kwe kalina okuteekebwa. Ekyo tukyali mu nteeseganya tukkaanya awamu ne kkanso okulaba nti tufuna ekifo ekirambulukufu we tusobola okuteeka akatale aka Sande weewaawo n'okuteesa kw'olweggulo naye nga tutandikira ku ako aka Sande. Kati tekimanyiddwa ddi kkanso ya KCCA welireeta ekiteeso kino okusobola okujuna abasuubuzi okuddizibwawo akatale ka Sande ku nguudo z'omu Kampala. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.